Yeah, I'm going to concentrate. Ngenda kubeera isolated at first. Kubanga nze kankubulire ngenda kugoberera kye bangambye okukola. Ngenda kubeera isolated. Ngenda kubeera awantu awa wamu concentrating ku music kubanga saa ku disappointing abampadde buyambi. Thank you for Oscar's health. We can see a lot of progress, and we see that our brother is on the right track right now. Father, I ask you to shower your abundant blessings onto the team of Icon Medical Center. These people decided to take on Oscar's healthy life, and they have really done a tremendous job. There is no other way we can pay them, Father, apart from asking you to bless them, God. Prosper Icon so that they even make more branches all over the whole world. I ask you, God, to put your protection on my brother Oscar. We don't want him to go back to the other level, but let him review, let him look at his past life, God. Let it be a testimony for him. And I know Oscar is going to do a lot of great wonders. He's going to double his popularity and fame and success than before when he was in big time. We believe in all this. In Jesus' mighty name we prayed and believed. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamusiza wonawo okuwangalira omukubanga otulaba yenze Sakos Farouk. Newaddeyo okubeera nga matuusaako update ekwatagana ne muganda Oscar. Era mujja kuba mulaba episode zonna wano. Kyaliko, kyagendako, kyazzaako byonna. Era nga wano tuliko Icon Medical Center esangibwa Bulenga. Abantu bano njagala okutwala omukisa omubeebaza tibeebale nnyo beebalire ddala okubeera nga bayamba ku muganda waffe ono Oscar. Era nga wano wetuli batusiibula okugenda tubeere nga tumutwala Oscar gyagenda okubeera. Ndina omusawo yabadde mu nsonga zino atunnyonnyole ekituufu ekigenda mu maaso. Dr. Nkulamusiza. Amanya nze Dr. Newton Alan amutwaire ate admin administrator wa Icon Medical Center. Okay. Yeah. Dr. tusoko tubuulire status y'omuntu ali ku ki omusajja ono ayimiridde atya mutusiibula kiki tulina okukola ebintu ng'ebyo okusinziira nga bwe yajja and partially kati nga bw'ali right now he's free to go. Is also another treatment gye tusobola okuyita the psychosocial treatment or psychosocial therapy. Kati that is the treatment ebeera ekwasagana between someone's relation with others. Within this period abeera yeetaaga okufeelinga loved, to feel like he's loved, okulaba nti abeera alina emikwano gye gimwetoolodde such that he can regenerate, okuddamu n'akwatagana n'abantu. Yes. Okay. So that ate it looks to be easy, but that treatment ebeera nga yeetaaga omuntu okubeera nga amanyi kyaliko. That's number one. Ate still to achieve it by okuwuliriza abasawo bye babeera bakugambye. Kubanga most of the times that is the situation eyo gy'osanga nti kasita asobola okuyingira into it, then kasita ate still avaako off track, ate still kati ebisobola okuhappeninga it can be even worse than where he was. Kati Dr. kyetwagala otegeera omukulu ono mwadde mumukolako biki bye mwazudde bye bimulimu ebimusumbuwa ebibadde bimutawaanya biki ebimusumbuwa nga ye kuba yabadde mu mikono gyamu? Yes, we did a lot of tests though they can't be discussed online because that is the patient's confidentiality. But however, just nga bw'omulaba like depending on the major complaints ziyajja nazo, the major target was about the septic wound gye yali ayina ng'afunyeeko even the tropical ulcers, so awugema bagaliga attackinze ekiwundu, so nga they had tried to generate infections within the body. So ate still natural like any other depressed person, like of video clips muzenga mbulaba. Of course tosobola okugamba nti his mental status was all that stable like someone abeera nga ayitira within everything perfectly. Yes, so those were the major things we had to target about, and we had to give the treatment where necessary. For example, the tropical ulcers and the wound we had to disinfect, give a variety of very many medications, and then about the mental status, that is whereby we are going to
begin the psychosocial therapy, like the way I had explained back. Okay. Oscar, muganda ng'owulira otya? Mpulira bulungi. Mpulira bulungi. N'amanyo baagozeza. Baagozeza. Soko balageko abantu. Gwe, n'amanyo baagozeza tegalina baagozeza. Owulira otya muganda wange kati? Mpulira fresh. I'm very fresh. Ndi fresh. Fresh mu ki? Mu mind, mu mubiri, mu ki? Nzenna. Right now, asobola clarifying nti kati amanyi ani amwagala ani atamwagala. Saazi nategeera. Yes, asobola okuki identifying. Of course, right now, asobola reflecting. It's just a few days back. Nalaba where he was, nalaba even right now, newa wali. So that is the reason Rachwalaba, most of his personal life is seeing within this period. Nganze, as to me, this may not be medically, but like as advice, Jensobolo Kumua, kwebaza omu, kwebaza this artist Bruno K, ata kumweko atakonyo. Kubanga now that shows a great friendship between them. Kubanga olaba, you can see various things byaza mukorera. Personally, me, I couldn't reach out to this, but it was Bruno K. So awa okutegeera mikwano gye ate n'alaba nti omuntu within bakitegedde. Of course Uganda is well aware, like clips zibadde zitambula naye kati asobola okulaba which people have tried to reach out to him. Katoya ani abeera kugambye nti kati engeri gy'omaze okutereeramu ate nga atandise okwonoona kubali. Of course agenda kutandika kubiraba. Very many people are going now to reach out to him. Ate nga abasinga nga they have even a negative mindset. Ajja kutandika okulaba abagezaako okumuza wansi. Ujja banga obiwulira togendayo, they are trying to use you, some things like that. Those will happen. But doctor nzikyenjagala kyaba alina okukola okulya okola ki bintu ng'ebyo okubeera ng'akipinga n'omutindo omukulu ono. Exactly, like okulya. Firstly, we shall discuss about still his diet kubanga alya. Kubanga all what we need is regenerating immunity system. Yes, so depending on the foods agenda okubanga alya, he will be eating healthy foods. Those like most of the likes fruits, foods containing vitamins, vegetables, such that asobola okufunamu biki byalina obuteesembereza biki omwenge. That's number one. Ogwe twakirizingana era naye kenyini yakikonfirming yaguta. Oscar wawulidde? Yes. Any form of any drug abuse yonna bwe twogeramu mulimu omwenge, mulimu enjaga, mulimu other chemicals. It can be like heroin, ebyo byonna alina okusooka n'abidistancing, even to distance himself from the people abagezaako okubimuleetera. Njagala oweeko obubaka baganda bo abakubeereddewo, abantu abakulaba, abantu abasharinga. Banaye mwasharinze nnyo story eno yagenze viral, mwakoze nnyo, mwebalire ddala. Nsaba obeebazeeko. Bandaba nze Ska big time. Actually kati ngenda kweyita Ska. Ska. Kati gwe Ska? Nze Ska. Toli Ska big time? Big time kyavuddeko. Big time? Wakajjeko? Era kayina ovaako. Kati wakajjeko? Aye big time yagenda. Big time teriwo? Ndi straight kati. Kati oli single? Ndi single. So gwe Ska? Nze Ska. Otyo. Kati mbeebaza nnyo abawaddeyo okusookera ddala Icon Medical Center, Bruno K, Palazzo n'abalala bonna bessamanyi mannya, bonna abawaddeyo okunzijanjaba n'okubeera ntuuse nga wendi ssaawa zino ate nga nkyagenda mu maaso. Mpozi n'oyo yampadde ebintu. Mpozi Bruno yagambye yampadde ki? Ebyo Bruno abyakkugira. Kati bonna babadde bagaba bonna mbeeyanzizza. Naye nkwata guno omukisa okutuma omulanga, okusindika omulanga eri abavubuka. Wadde nze mbadde nkozesa nnyo omwenge, naye abasimoku ng'omusawo wakyogedde abakozesa enjaga biki byonna sigenda kubeera abakyali bammwe, sigenda kubeera abakyali wammwe, naye nje simbagamba bugambi kubanga obeera nga
embeera gye mbaddemu ebadde mbi nnyo otuuka ekiseera n'obeera nga oba senga nali nina omutima ogwetta mba nsobola okwetta sikulimba waliwo natuuka kubanga ne Bruno Kewe yajja nakaaba n'amaziga nakaaba amaziga nga I cannot believe it naye ndowooza ndiko outskirts z'okubeera omuntu nga nfuuse ensolo nga kyonna kyenjagala kati nga natera n'okunywa enjaga kitegeeza wali tonywa njaga oli ku mwenge gwokka osika wakikola ote just kyajjawa kikyo niba nga tosobola kunywa njaga naye ngaoli ku mwenge gwokka owasinga babigatta awo singa navaako naye badde singa takyalinga bwali singa yabigatta singa takyalinga bwali era ekyo kyekyamuyamba okusanga nti tabigatta at least akozesizaako ku mwenge gwokka singa babakundeeta wano singa bantransferinga singa libutabika kyova tewagenze kutabika just mwenge kati neyanza nnyo abantu abankwatiddeku kale singa mbadde nsobola I can give back naye ngenda giving back ngenda kola music starting from today ngenda nikuwandiika ennyimba ezisigalidde album egweyo kuba wawandiika big hits zonna tewali kiyinza kugaana wandiika mpya ngenda wandiika era with Bruno's support ne badoctors bano tugenda keeping in touch ne reviews ne biki nja kubeera completely healed kubanga nange nakkiriza mundiki ndi mulwadde bayita kansa nambulira ne badoctors bali waawo ngeno olaba nga nze ali mu nsobi kola nganye ne medication wali oganye empiso nga nze nti empiso nga ndowooza lyali ettalo naye ne baŋŋamba onagamba sonte ettalo naye nga olaba teryali ettalo era neyanza icon events neyanza nkweyanza naawe yes kweyanza Farouk neyanza mayini erabira Edwin Richard ne Dental Clinic yeyakozeko ku mannyo kubwerere amannyo yagozezza gatukula mwalindirako bifo nebifaananyi bina ntera bipostinga ogalabeko bifo muganda wange abasajja bakoze ku mannyo owulirota muganda wange mpulira bulungi I feel fresh naye I'm about to concentrate ngenda kubeera isolated at first kubanga nze kankubulire ngenda kugoberera kye baŋŋambye okukola ngenda kubeera isolated ngenda kubeera awantu awa wamu concentrating ku music kubanga saa kudisappointing abampadde buyambi sisobola kudisappointing abanzijanjabye dokita okitegeera kati buloneke wenkikola buloneke ajja kugwamu n'amaanyi ojja tumalamu amaanyi olegamba akasajja kagwajja eri wadde kaali ka big time naye bannange kakola ate kaze chance yakubiri katonda akuwadde chance eyokubiri mugane togikozesa bubi Oscar abantu bakwagadde ebyaddala ekitegeera ngenda baddiza dokita tweyanze nnyo tweyanze omukulu ono omumanyiye gwe wayamba yes, actually I'm a fan of music so of course I know him enyimba ze zatukolera kayimba ki apo osoboka kayimba yes kayimba mu dokita obala abantu balowooza omusajja ono bimanyi namuyimbira eno time yaffe anyiriranga apo katukolera nnyo yes and I know a lot of people actually after his story going viral very many friends betwalinga nabo down Gunda it was we were still in high school guys were posting saying oh this can't happen we enjoyed his music really kale tuyanze nnyo tweyanzege nja kunoonyako dokita lumu twogere ki ekireeta depression ki ekireetera abantu okwekyawa biki ebireetera abantu okwekyawa naddala ba artist baffe ezanga ba artist bwaba tagenze ku kyeyo yekyayira wano ekitegeera bwaba tavudde wano omusanga nga artist avuddeko what causes ki ekibireeta dokita lumu ojja kumfunira ku time exactly amen tweyanze nnyo tweyanzege bwe tubadde ne dokita wano ku Icon Medical Center abatusiibudde katugende tumutwale gyagenda okubeera mwebale nnyo mwebale ddala management ya Icon banaye mwebale nnyo Dental Clinic banaye mwebale nnyo mwebale ddala
abasharinga story eno mwebale nnyo, aba just commentinga mwebale, abagyongerayo netuuka ku bantu abasobola okuyamba mwebale nnyo, mwebalire ddala. The reason why I was just doing a quick thorough check-up is to make sure that we make a comprehensive report on how we received the patient and how we are discharging the patient. So according to me, he is set to be discharged. Okay, he is very well. He reports that he has no problem at all. Okay, right away from the head up to the toe. Okay, the ulcer has been managed very well. Where he is now, we shall just give oral medicines to take from home. Okay, yes, so tujamuwempekamirire waka, we have no problem with that. You say I'm even avoiding to use the word drug, so we want to give you medicines, because we don't want you to get to any drug, though they are also drugs, but we no longer even want to hear anything like a drug. So we are giving you medicines, okay? Zotwala kumirira waka, okay? Just chewetaga improving the hygiene. Make sure you are bathing. Make sure every day you bathe. Morning, you bathe. Noontime, and you have to bathe in the evening. So we've agreed you have to bathe 3 times. Okay? Brushing every after breakfast, every after lunch, every after supper. Good chance yesterday, Amusawo wamanyo yakukozeeko naga cleaninga and all that note. So right now you are very okay. So I will just write for you a discharge form. Discharge form, I will give it to him, the caretaker. It will show when he came, what we've done, whatever we've tested, whatever the results, and the current status. kati atandise kati tugenda batubatwalamu mulabe ebintu jane kati tutandise bafaani ba Oscar. There is something big coming up. Tetugenda tetwala kyogerako naye tugenda basuulako po muladdu. So Bamusiibudde ali okay? Yeah, I'm fine. I'm very fine. Trying to kati kulya. Nakubira naye tenyayo okuutira emikwano gino egijja okucyankalanya Oscar. Simanyi bano abanywi b'omwenge nga Dr. Abet sibaagala balabako na Oscar oshegeera mubeerereyo mu kamooli kammwe n'emyenge gyammwe temujja wa Oscar. Oscar bafaani bo basuubiza ki? Music non-stop. Non-stop music. Silver yangamba ekigambo ekyo nakipiikinga yangamba wooluma tota ngenda kuluma nga musota sigenda kuta. Music non-stop. Okay. Yeah. Fans mbagala nnyo. Erinnya mulitegedde ska. Ye kati yani? Ska. Oscar. Umubi ska. Oscar big time. Big time is history. It's his past. Now he's ska. I'm ska. Okay.